mama wange yazaala abaana 12 n'asigazaako 6 kati 6 gusigalawo gutya nga waliwo ekiri abaana be era nze gwe nasembayo okulaba omutwe gwamuluma omutwe gunnuma taata namuteeka kagaali baba bambuka akasozi k'erugoba bwe bati ate ne bakomawo naye ng'abantu bamuwerekerako bakaaba kati oyo ye maama wange era yasinga ebijja ebingi bwe tuziika kati oyo baba bamuziika ne mpulira abakazi bakulu nga boogera tuli mu miti ewaffaawo nga bakati mukazi ng'alabye n'abaana be oba kiki ekibalya kati omu kwe kukyuka n'agamba nti bambiraba ono ate naye ono alabika yaddako okusinziira mu layinaapu basonga mwani munzi gwedeko okufa ega babalabalamu omukazi maama abaana bagenda bamufaako nolanga gwe olabika gweddako okusinziira ku ngeri gye babala nze saalinda nodduka emisinde kubanga maama yali afubyeko buli wamu ng'atutambuzanga maama waffe maama Nanteza tumuyita maama Nanteza mama Nansi wefumbe Fumbe naye Nanteza ye muwala we omukulu kale n'erinnya lyakala nnyo mama Nanteza oluusi tumira baamaggolola aye kakati yali afubye my mother tried era ekintu kye neebaza ku maama my mother tatuulangako awo ensi nemubuutikira yeefubyeko at all means and at all time maama kati yalatambuzaako nga naye kati obanga bino biganye is there something else ekiyinza okututaasa nga famire nze natandikira ku nze omanyi seesiba ku bantu weesookerako in the first place nze ntandikira ku nze era nze oba waliyo MP omulungi oba waliyo LC5 omulungi oba waliyo minisita omulungi oba waliyo president omulungi bonna balungi but I deal with me first era nze kankule medicine muntu gwe nnenya buli kiseera ntula ne mayambala ne mugani mayambala ng'otulemeza wano mayambala musuubira nti ajja kutujja wano atutwale we tulaga mu kwesiima sirinayo mulala kakati nga ngamba nti enkyanja kuva wano mukadde afudde omuto afudde mukulu wange ndowooza mukulu afudde abali mu lulwe kati ono yaddako bakusongamu emimwa bansongamu emimwa nanga nti bwe kibanga mu ssabo twagendayo ne bitakola kati ngenda mu kkanisa bwe bitaakolera ddala nja kuba nagezezzaako nnyo nga tuli mbalemeddwa nga siri mbalemeddwa that's what I try nensimbula mama namusiibula ku ssaawa 12 ez'olweggulu nga nayunifomu yange yokka ololagawa ngenze wano wowaganye awaka kubanga waliwo ekitwala abantu ate kirabika kiddako nze ono sinsi not made ebintu bigaana muntu bigaana relationship egaana ninawo betwogera nabo agaanirawo nja kumala kufiira wano oyina ojja kufa ofana mutana sijja kuva wano sijja kuva wano kale fiirawo kati fa anti ojja kufa era ojja kufa some of us tetugenda kufiira wano waliyo omulimu ogugaana. You want to tell people the stories. Bayagala okubabulira ani mubi, ani yakitandika, who must be responsible for your downfall. Okafumbulina, gundi otanjagala. Baba tekwagala mu vidi. Olova awaka. Awaka nvuddewo. Ne uniform yo. Ne uniform yange. Mama musiibudde. Yenna musiibula. Taata gwe saasiibula. Olova mama muganti olagawa. Ne mugani mama kati nze ngenze. One byawaka biganye. Naye ekkuba erimu bwe linaakoma, kikigambo kiyo kye namugamba, nankwata eddala. Era bwe mbadde nze media ekkuba erimu bwe ligaana. Kukwata eddala. Ankwata eddala. Era nze olutuuka mu Stenson embala makubo galiwo. Kademu kanabbiri. Ngola yokwata. Kyovula bano omuntu omu tateekwa kuba na mulimu okuzukka ku makyo ogenda okukola. Gwe yambala. Waliwo abali ku kkubo b'otamanyiiko si baganda bo si bakikaakyo one way or the other, but be serious nti osobola okukwata ekkuba eddala. Mayambala basiibula abawaka. Maama musiibudde. Olwala zeewa. Nyingidde ekibuga. Okomawa osibirawa. Nkomawo nga ku kepisaawo nzikirira. KPC yedde twagitanga nomani cinema. Kati watoto. Kati wayitawo watoto. Oseka koona. Nzikirira. Ntu asikira wakiseka ate. Nkwata erigenda ku mini price. Okire wansi. Naye obudde kati buziba. Omuntu azze mu kibuga
ffe twali mu mayiro 7 e Lugoba naye nga walinga emayiro 10 walingayo n'enkima eyo taata nzikera yagulayo ne mwataata nini mu kyalo kimayo ki olombeera maganjo tulimira Lugoba naye nga awantu awo wala twatambuza byeri paka Kasengejje nga wala emiti bwe watabaawo omuntu akulese ku kibuga nga tojja tewali kubanga nzijukira maama olumu yatuleetako ku kibuga Emulagaawo yayina mu ŋŋanda ze afumbirwa dokita omukulu akati tujja najja naye mwetikiddeko bwe zabeera ssaawa nga 11 nga mpulira bafumba bantu bali baali bafumba kuzikuuka olwo ebijiiko bikaaba mpulira ebijiiko bikaaba basiika maama n'asiibula ekyo kyekintu kyemaze ebbanga nga simusonyi wange era namala kumwatulira olwomunyigira lwaki mugani maama tosobola kusiibula nga basiika n'osiibula eka waaliyo ki ekikutwala amaama twali tuddayo ku ki tewalya twalya tukkirirawo tuva mu doctors quarters obusungu bwennina maama akujja kukulya kubanga twaliddeyo n'omugaati nga bagusiize ogwo gwe twalyako gwokka tiptop kati olengera kuuka ziri wosobola okulengera omuliro gwa bulugwaka olengera omuliro gwa bulugwaka gwe sigulabangako ennyama baagisaze mbalaba basala ebifi ekimu kijja kuba kyange kati nsuubira nti aizu maama asiibula mayambala olwasibidde commune price awo lunaku lwakutaano amazingly kye nagambye nti Katonda gyali waliwo abantu bakyala n'abawala si bakulu nnyo batambula naye bali mu guruupu mbalowooza nti bano balina gye balaga bwe baba bagenda mu lumbe nja kusula eyo bwe baba bagenda ku mbaga kasiki era eyo yonna gye balaga nze gye nja okusula kambagoberere nembagoberere bakwata awo Namirembe Road bambuka baba ku Pride Theatre bakonye Lubaga Road bamutandise bagukira wakayanja gitwagukira omusumba kayanja nyamugukira Lubaga manyiyo ku Motoka Road yo manyiyo Motoka manyiyo wansawo wetwagukira tusanga endongo evuga kati endongo evuze ate ekiro tukiyingiddemu mwindi nange kati mubuuse kiro bagambye kakati batubuulidde ennaku yonna naye nze muli mutima gwange mwekiri ekigandi kati kangezeeko ekintu ekirala biri mbirabye kati bagambye nze nzirako okufa kakati kangezeeko ekintu ekirala era ekiro bayisa abalokoka nze nengenda ndoko olunaku olwali lwakiro abakyala bajja nabo baluwa mbaleka wali wentudde bayita abalokose nga ngenda nga nkomawo naye bwe nali nvaayo sadde eno wala nadda kumpi wano era bwe baamala ku makya bwe bwakya incidentally ngenda okutunula we bali nga sibalaba abakyala kubanga nabo tebaabadde nange mu ngeri ndala balina byabo kati ndi nzekka that's how I begin awo navaawo bagambe tandisobola mu bulala ekintu kyenjijukira nti amataala gaasula gaaga wakayanja nze nali sisulangako mu ttaala nga zaakabwezi ez'amasannyalaze wane waffe tewali nali sisulangako mu masannyalaze nengeetegereza bulungi mayiro musambe erubowa erugoba tewaliyo masannyalaze kakati ngamba wano sijja kuvaawo maze okukkiriza omutima gwo guwaddeyo meme Katonda akebera myoyo omwoyo gagukebedde era nze natandika bwe nti kubuuza baaliwo nti mbayambeko okusiimula n'okwera ekkanisa yali yanfuufu mulimu ne zifoomu ekintu kyentegedde mu bulamu there may not be even anybody to connect you wayinza n'okubulawo omuntu era bino nze mbiwulira ku mulembe gwammwe abantu nembalinda banyambe nembalinda bankwatireko nembalinda banyongereyo nze sinnafuna mukisa ogwo ndowooza ate era emyaka gigenze tojja gufuna myaka gigenze nyinza kuba sijja kufuna muntu ankonekitinga nga talina nakyanjagaza kakati atulaba ategedde bwotuse wakayanja wewaddeyo Babuli tugambye Mukama akebera mwoyo nogwa kukebedde nze nali neweredde ate ningina kuddawo natwengenda kudda nze sidda gyenva gwali oddako nze nali nzirako kakati obuusemu awo
kusoma kwakulemera ku kiwasoma nasoma mu kibiina kakati awo ngenda okutuukawo nga nyingidde senior 1 ewakayanja osomedde wa somedde Kazo Government Primary School bwoveeyo eveeyo naye n'okusoma kwali kwa ngeri nzi taata teyalina ssente zimpeerera taata yakolako mu palamenti omwo nga clerk naye taata eno gye bayita Pigeon Hole Constitution ye yamutwala Luzira Obote yabasiba n'abeerabirayo abajja ku makya kwolwo nga constitution eyo baga nti oli gye yakola yekka n'akeera ngeri mu palamenti abalala baba bagulizaako obutajja bataata baakerawo tewali yababuulira simu zaali teziriiwo basangawo ab'amagye ne babakwata bo bagenda Luzira taata bw'ava e Luzira ndowooza yanyiikaala nnyo emyaka egyena teyamanya kyamutwaza Luzira talina kyamutwaza public service n'emutama yamala emyaka ena Obote n'abeerabira yabeerabirayo babatanga Amini awambi mutama kati nze ngenda okujja taata okumulaba nga taata yali omusajja omuyivu yeeyiya bweyiiya taata teyasobola kufuna ssente zitulabirira naye maama yali mukazi mukozi maama yakolako mukisa biskuiti awo ekawempe naye kyenjijukira nga ntegera nti maama waliwo yatuleka nga atusibye ku nkondo z'ekitanda n'agenda okukola maama mubuuza nti ekikutusibya ku nkondo z'ekitanda kiki nagayo abaana babe tebajja muliro abaana babe tebakoleza nnyumba temwana yagenze wali ekibiriiti n'akoleza ennyumba ne bajjiiramu ye maama agamba akuleka akusibye naye nga maama yali mugezi ng'aleka ekikopo ky'obuugi bw'obanga enjala ekulumya ennyo ng'otaddemu amagezi osobola okunaanuula omukono ofune ekikopo ky'obuugi ku ssaawa 4 nadduka ng'emisinde nga babataddemu najja n'atuwa obuugi ku ssaawa 7 nadduka najja atuwa emmere n'olweggulo bwe yakolanga for some time weyo maama Nandesi kyalo yali very special kama kyamukumye gyali katonda amuwadde obulamu waliwo abantu abali special mu bulamu bw'abantu kati ffe tumulowooza nti oba ate ebyo byonna naye ndowooza ye yalabanga ng'abaana be bajja kufuuka kyebafuuse bajja kufuuka whatever okusoma abali kyabulira okusoma nkusoma mu ngeri eri dramatic tuvudde Kazo Government School okuvaayo nako navaayo mu ngeri ya byamagero kubanga nze lower primary yali waggulu erugobeere ku lusozi ng'ate eno emmanga ekazo ddala yewali primary eddako eri olutalo lwali lwakuba nnyo amadirisa nga sabasaba yagajjamu endabirwamu eri waggulu ku lower primary kugoba kati buli kiseera bwe bajjanga otugoba nze nga nasala amagezi natuula we nnengerera bbaasa nga ava mu ofiisi buli yakwatanga empapula ze byabanga tajja eno nze nga mmanya jja kati nga mbuuka mu ddirisa bwe nti ne ŋŋenda nnyimirira ku kabalaza akatono kano akaku down course n'ensitama bwe nti n'asoma amannya amayambala Evans nga n'abaana nabatendeka ne mbagamba mugabe nti Sazzi oyo amaze ebbanga tajja n'olugendo middu lwange ligeri awo n'ensoma n'empitawo nzijjamu P4 ng'eno y'amadirisa gyegali n'endabirwamu eziri kati no si wa misinde nembuuza kati omuntu wanaasoma atya nga n'okusoma nkwagala nze maybe mpulirayo abaana bana kati aboogera ennaku zino nti mujja wa maama wange tanjagala omanyi bwengenda ku ssomero bandaba bubi I don't understand that nze nasoma n'ebyokundaba sibiriiko nze njiya wempita P4 gisomeddewa P4 njije lower primary teriyo bino byakusaaga byakubuuka mu ddirisa nenoonya engeri kyenaakola always nze mbadde nnoonya kyenaakola okubeerawo kyenzizaako nengenda mu kuyimba bwe nayimba nokola bandi ngenze mu kuyimba kw'essomero school choir awo bangobera mu nnaku nga 3 kubanga ebyokuyimba byannemera ddala kyekikutwala mu kuyimba noonya ngeri gye naabeera ku ssomero kubanga nalaba abayimbi n'abazannya emizannyo nga balina engeri gye babakwata empola empola magezi mu buto bwo namanya nti wano waliwo ababeerawo nga waliwo abayimba n'abazannya emizannyo babeerawo balina engeri gye batambuzamu erinnya ly'essomero obulungi kale nga we ŋŋenda naye mba nzira eka n'ensala amagezi nga nti bankubadde bangobye okuyimba naye nalabyeyo eŋŋoma ziri zo zirina nnema nazo mu bulamu bwa byonna binannema otambulidde medi nenzirayo
engoma gye nalowooza nti nja kugisobola yali Ngalabi. Nze Medi nakuba Engalabi. Nze nakuba Engalabi nengisomerako emyaka egi. Mayambala kuba Ngalabi kwasomera. Nakuba Engalabi nengisomerako kubanga third term gye twagendangamu mu competitions. Kati tewali agoba mukubi wa Ngalabi. Tugenda mu festival. Tugenda mu festival. Enzijukire. Tusooka Wampeewaawo. Abave Wampeewo bebagenda mu National Theatre. Twavuganya. Naye olunaku lw'ensembayo okujjukira lwali wa P7. Kati bagenda banfunza. P7 sebo oteekwa okusasula buli ngeri. Naye nange mbakutte mbanywezezza. Kati tugenda ku National Theatre. Twatuuka. Bwe tutuuka. Sanga ntalumbwa. Engalabi yo. Njirina. Naye abaana abaasooka okuyimba Medi nga bayimba. Abaana baakuba amadinda. Abaana baayimba. Ninja Samina nga kati mpedde. Si somero lyeriwedde. Nze atambulira ko. Amasomero agasookawo. Mama. Ng'ebyaffe temuli. Bye twajja Kazo Government Primary School. Naye ekintu ekya bwe mba nsiriikiridde gwe National Theatre ogimanyi. Ngimanyi. Podium eri waggulu. Waggulu eri wali. Wali atula waggulu. Stage podium eri wano waggulu. Batudde wansi. Bagenda balinya bwe bati. Eri waggulu. Batuyita. Kazo. Magezi gacha Nesera. Kazo Government Primary School. Naye omanyi ffe tusembayo. Patukola buli kibi kyonna abayimba abagenzi. Ffe ndowooza. Amasomero kyagalimu olwo. Bawampeewo baalimu, Bagayaza baalimu, waliwo amasomero agaali gayimba ku luguudo lw'Egayaza olwo. Abantu baali bayimba ebbangero n'ebivuga. Kati ebivuga ndowooza bikyavuga bulungi. Traditional folk songs ezo. Yes. Wana kuba amadinda. Bo bagamanyi bumanya. Wajjayo. 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 Embuga wajjayo. Bayimba wajjayo. Kasulita Primary School. Tulinnye waggulu. Amagezi ganjijira. Nti okusobola kino kyendabye. Nenkwata Engalabi yange. Confidence nanzijira. Nenga ngenda kuba sama n'Engalabi. Ngenda kwetoloola bweti. Mbuuke. Kuba sinnakirabako yakikoze. Naye bwe mbuuka okudda ku ttaka nga ndi wali wansi. Eri abalabi. Ne bavuga. Era twabikubanga bwe nabisuubira. Bali baakubye edda ffe tunnakuba. Nensooka nsimbula Engalabi. Obwongo bunga nti obudde buyita. Weefuule. Nyimusiza Engalabi yange. Neefudde. Ogudde mu bantu. Medi Katonda gyali. Kuba singa nasookawo omutwe. Nze sikubanga kussaamu obulamu bwange bwonna na Ngalabi. Twabikubanga eyo ku Luzi. Ngenda okudda engulu nga nyimiridde. Naye endulu eyo siddangamu kugiwulira, nnyinza obutaddamu giwulira. Endulu yavuga? National Theatre n'etabuka. Tugenda okumaliriza ng'ekikopo tukirina. Tugenze Kazo Primary School. Tulina ekikopo tukimaze. Government School wangu ekikopo kitute ekyebivuga. Tuli tukizizaayo waffe Kazo. Ekyebivuga? Ekyebivuga. Lwamayambala. Kwefuula. Tuzeeyo ku ssomero ebigezo bituuse. Awo nabandesse bakyalina ebbugumu. Tubikoze. Ebigezo bikomyewo. Tonasasula? Sinasasula. Nze jjukira omwami baali bamuyita Mukasa ebiseera ebyo yali headmaster. Naye ku kugenda okunona ebigezo nagenda bukyali bannange ne bandikawo bonna. Bajja ne bazadde bange. Nze saagenda na muzadde wange. Nagenda nzikka. Maama yagenze kkono ne taata yagenze mbiri. Beeyiya. Kakati naye essaawa ziba ziwanga 12 awo. Mwami Mukasa n'avuma nga ligwokola kiwa. Ololiridde wa? Ndi ku veranda awo tudde kumpi n'ofiisi. Tulagala kukima bibuuzo byo. Nakimye ebibuuzo. Nangati gwe naye tukubanja. Essomero likubanja ssente empitirivu. Kati aba akyayogera ne bbaasa n'afuluma. Ne baddayo beegeyeemu. Nsimanyi beegeyamu. Naye nsigadde awo simanyi kiddako. Kubanga bammanja ssente empitirivu. Kyavaamu ne bajja ne banga jangu. Tusazeewo tukuwa ebigezo byo. Siffe tuleme kuyimira mu kkubo lyo ery'obulamu. Kubanga naawe olina kye wakolera essomero lino. Ne batunula ku kikopo kye naleeta kuva mu National Theatre ne bampa ebigezo byange ne banda. Osomere ku Ngalabi? Ku Ngalabi.
Engalabi nze engalabi je navirako mu primary okujja mu secondary. Secondary kisomeddewa. Odi Kampala. Bisera byani oyo. Odi Kampala. Bwire. Oyo afubutula abantu emisinde bagulu n'abayisa Bwire. Bwire yali wao. Bisera bya Bwire. Nasomera Lubiri secondary school. Waliyo bossa. Bwire nga tumumanyi. Kati oyo Odi Kampala. Osanga bibani. Sikyabajjukira omwana w'omunaku tajjukira. Waliwo ne byotabeera mutobera mu kantiini. Mwana w'omunaku. Osanga Katumba Wamala avuddeyo. Baali bavuddeyo. Katumba Wamala avuddeyo. Baali bavuddeyo. Katumba Wamala, Silver Kayemba. Baali bavuddeyo. Waliwo n'ebintu byendowooza. Waliwo omulala bamuyita Kagame. Waliwo ebintu byendowooza Kagame president wansi etuddiridde. Tuteekwa okulwana nga bwe tusobola. Naye yasomera Odi Kampala. Kubanga in life waliyo ebintu ebitali free. Mulamu. Oze Odi Kampala. Ova oddawa. Kati Odi Kampala mubeera mu ngende wa Kayanja nga nakagenda Odi Kampala. Kati Kayanja kwamba ninyala kuba kati baninyala kutati nti bwagende wa Kayanja byakomawa. Awo kati biringa ebikomye. Kuba kati tulabye bw'osomye ngale bikuweredde. Oze Odi Kampala. Osomye. Senior wano olwo ate ngenze wa Kayanja byokusoma birabika bitajja kweyongera nayo. Eboffe nze nzirako. Okufa ekyo bakikulamira bakingambye kati eyo yengende wakanje Kayanja ntunulira nakati gwe omwana gwe angobe emirundi gyonna gy'asobola Robert bana batuze bajja kubeera wano bwangobera emmanju mbeera miryango bwangobera emiryango mbeera mmanju tayagala bana atukujja eri Mukama kubeera awo omwana asobola n'okubeera mu ssomero lwaki oli wano akola ki naye waliwo omusajja omulala bamuyita Charles Nsubuga Zeikaroli yengaga nti muleke tumanyi byayitamu kavuka bakagobe bakasange naye ekyenjawulo nkola emirimu sirina mulimu gwendekaawo ku kyaki sirina gwoyera gwokolo nze njera nze simula lubalazo bwaguba mbukuubye kati waliwo abantu abampolereza not because nteekwa kubeerawo sometimes waliwo abantu bobeera nga toteekwa kubeerawo era abantu bano bakitegeere abantu abamu beesibeeko whichever way waliwo olina okubeera nga toteekwa na kubeerawo nga woli nga lina kubeerawo nga tebikusaanira kati kyabamanya because in life wayinza okuba teri muntu agenda kubireetanga nti mayambala wootuusaawo ogwanira ekigennankani eno ebintu ebimu tugenda kubibajja nakubujja kyobulaba ebyapa biva mu mannya g'abantu okugenda mu malala abaabisooka biwandiisa baali basaaga byali byapa byabwe kati Kayanja vaawo ndabe Kayanja agala kungoba akugobye naye lwali lumu Nsubuga akuwolereza ampolereza ne bantuuza mbabuulire kiki kyengolaawo mbayitiramu Kayanja oyo mwana addeyo kusomera naye tuteeka okugenda ewaabwe ne tumanya ewaabwe ajja tuleetera emitawaana ave wano bebakinye emmotoka nekyo kyali kyamagero mu bulamu bwange ne bagenda ewaffe taata wange ne bamunsaba taata n'agamba nti saagala ku mwana yenna kuva wano ate nga navaawo dda taata ali musajja omwavu ow'amasaali omwavu ow'amalala omwavu ow'amalala okujja nga mukoze ekiwandiiko ne bakola ekiwandiiko ono tugenze naye obulamu bujja kuteerera tujja musomesa nenninya ku pickup gye twagenderamu yali yaddayana empanvu bweti yali yabbulu nentunula erugoba bwenti emabega nga olwogoba omuleka tukuba ekkoona nemanya nti obulamu mmaze ku pickup nze mmaze newete kona olengera lukuba gyova ne tukwata erigenda ekawempe bwe tuti ne kawempe ntumukuba ekkoona mujje gujje bwayise neŋŋamba nti kati obulamu bulabika mmaze taata akutadde ne bana bakusabe Kayanja naye akusabe mu mazima olwo kyava nzizaayo ku ssomero ani ku Odi Kampala ani Kayanja otandikirawa senior one nzirayo mu senior wano yange kuba tewayise ebbanga ddene mu third term yali ekyaliyo ngenda mu senior tutandika okusoma neneyongerayo nosoma nensoma nomalako nemmalako okusoma engenda nsoma bayibuli zaffe twali twagala okusoma ebirala neneyongerayo mu Amerika okulaba ebyaddako ng'omuntu bwe yandibadde naye ate naye wanyuma nnyo kubanga waliwo yakuba essimu olwo Amerika ova wano ogenda mu Amerika olagawa Amerika nsi nnene eri mu Uganda Amerika waaliyo omukisa gumu gwagenda kulabirira mwana waliwo yali azadde omwana
ng'abuuza oba mmanyi okulera abaana. Mwaka ki ogwo? That is ziri 1998. Na 98 oyo. 98. Ekyo kyatandikira ekyo kiti. 98. Naye ko gamba ebintu ebimu byewunyisa nnyo. Ogenda kulabirira omwana gwatali muwala. Kubanga wano we nabeera ewa Kayanja nakola buli mulimu gwonna. Nze nalera abaana, nze nayoza emmotoka, nze nafumba emmere. Nga bw'ombuuza ekika ky'omulimu gwonna mba ngumanyi. Kati ogenze mu America? Ngenda kulera mwana. Olwo mu America ludda wa? Si nnene. Kakati America Massachusetts yali esinga okugendebwamu abantu. Nga abantu evuga nnyo. Waali wagendeka. Boston. 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 Wathamu. Kakati naye ekintu ekinyumira ennyo oli yambuza bubuuza osobola okulera omwana. Nenga nze bwe twali mu kyalo nalera nnyo abaana. Ate nga nange nali muto we nabeera mu kyalo. Ate wali muto. Ekyegisaalira nnyo naye nze w'okiŋŋambira. Wokiyiza. Wenkibuukira. Kati nze life ngikoze bwe nti sirinaayo kisobola kukola kasita okinnyinnyonnyola bulungi ng'era kisobola okundekawo nga mulamu. Ekitwala obulamu kyokka kyenyinza ekikati kubanga obulamu bw'ombwagala nnyo n'okusi. Kakati otuuse Boston. Ogenze kulera mwana. Eyo saalwayo ennyo nkomawo ate nenyongera ebintu byange eby'obusumba. Naye nga life ekyuse. Ekyuse Boston ebaddemu, Medford ebaddemu, Waltham ebaddemu. Obulamu bwange bukyuse, nkomyewo to make life better kati nsobola okutegeera n'okutandika okukola ebintu. Olwo emyaka erimu ku muntu agenda mu America n'akomawo. Kyali kyabuzira. Ate busaako ng'olina background gwali oddako okufa. N'ogenda mu America ate n'okomawo. Okusumba kuno n'ekirala nina ekintu kye nategeera nti abantu baali bapanga obulamu obutalina nnyo muntu kyasobola kusimba ku ttaka. Ekyali kintiisa kati ate nze nga saayina maanyi mangi nnyo. Nali omutwe guno gwandowoozesa nti nze nsobola okuyiiya. Nalaba obuyiiya ng'eri tebukola ki? Tebuliiyo nnyo. Tebulina makulu. Kuba 98 paka 2025 awo obulamu bw'abantu bwali bwakuyiiya kuva mu ggwanga kudda mu nsi ndala. Naye nze natandika mayambala afuna omukisa guno ate yakomawo. Ate nze nina omusajja kakati e Kampala w'amaanyi. Robert Kayanja musajja w'amaanyi. Kayanja w'amaanyi. Ate that time kati ab'amaanyi bangi. Kati waliwo lwanjawulo nti waliwo abantu. Ebiseera ebya Kayanja. Nabeeranga ne Makumbi, nabeeranga ne Kayanja, nabeeranga ne Kayiwa. Kalanga byokola nga byenkola. Vewa Kayanja, ngende wa Kayiwa, Makumbi yaddawa. Makumbi yafa. Yafudde omwaka. Vuddaawo ne malira wa Sempanji. Ene mange eno. Ewa Sempanji wanakulira awo. Kati Presbyterian Church. Kati gwe obulamu bwaffe. Kati obulamu nga mumanyi obwono bwa. Bebuli ne sula nya. Nekafulu. Kati eyo gye mpisa eyo nange bwe nti. Kati nze life nalowooza. Era obuuza Kayanja nisereka omumanyi nti emumanyi. Obuuza Kayiwa nti mutabani wange. Ekyokubiri, I loved big names. Nze Meddi nalowooza nti nja kuba n'erinnya way back. Kaakati ebyo no byonyomya. Tuli ensi etuzunza. Enzwala paka Muwino. Ngena Muwino. Kati wakolayo. Ndi Muwino. Tulenga. Onanninanye. Musajja wa Katonda kati. Otyo? Ono Pastor Merida. Atonda peti. Nze ndi ono wakati. Ono musajja waffe pastor ono webwayise. Sanyonga? Bujingo. Kubanga bebwayisa. Bujingo. Ndi naye wano. Ono Merida na Nyonga. Namutebi. Kachiganda naye ndi naye awo. Kuba Kiganda namulabako era nabeerako naye ng'ali mu sayidi awo. Kachiganda bombuuza nze ekinewunyisa byoyisemu naye nabiyitamu. Merida ali wano atunda peti wano waliwo Bujingo. Kachiganda naye ndi naye. Kiganda lwasula ku oliko ne Kivu Road awo. Asala awajjaawo asula ngaawo. Mubuuzi ova nze nva Masaka najjira ku loole konze olimba. Gwovaako nze ndi wa muno nasomera Kivu Settlement. Negwe tandika bulamu. And life eyo bw'ogyogere nenjijjukira. Ebadde y'abantu ffe abataalina baffe. Baseremu Medi.
self made abatayina baffe era nze nsekerera nnyo abantu abalina abaabwe kubanga bayinza okuba tebaafuna mukisa gukola misingi gyabwe isi kubanga abantu gomanyi abantu bali mu misingi gy'abantu abalala bali bintu by'abalala n'emisingi gigini kubayimiridde nze kitange yaleka nkoledde it's okay naffe gye tuli abatalekera wetuli naffe tuli wano kati and ekyo nze nakirowooza and I thought nti Uganda yali nsobola okulandiramu and that's how nze bwe mbadde wano and in church nze mbadde mu church nendowooza nti one church is a collection of very many people abantu bangi bajjamu and ideas ate era yekekatale abantu abangi katale kati nga tuveeyo yonna Mukama jjazza atuyamba nze obulamu waliwo bwansoberako kubanga emuhaso ogimanyi buli kiseera bukusobera okolayo ekintu nekigwira ddala ng'olinga atakirabangako ate n'otandika bupya